bwe luweredde olunaku olw'omukaaga kasookedde nga United States of America n'eggwanga erya Israeli balumba eggwanga erya Iran. Situation bwetyo eyongedde okubeera ey'obunkenke mu ggwanga erya Iran okukosa ne region okutwaliza awamu eya Middle East. Kakati mu Gulf region mu ggwanga erya Lebanon, Iraq yonna Iran bwetyo etiisizza okubeera nga eteekawo embeera tegenda kukafiiramu yokka, era oyinza okwesanga nga n'amafuta oba ebyamaguzi byonna byonna ebiyita mu Strait of Hormuz byonna byonna muganda wange tebikyatambuzika, obunkenke bw'amaanyi, era nga okusinziira ku mbeera eri eyo kigambibwa okuba nti ebintu si birungi yadde n'akamu. Kati mu ggwanga erya Iran okufa mu ggwanga erya Iran, abantu beeyongedde okufa okusinziira ku Iranian State Media, era bagamba nti obungi bw'abantu mu nnaku 5 kasookedde nga Israeli n'eggwanga erya US balumba eggwanga erya Iran nti butuukidde ddala mu 145 abaakalusuulamu akaba, ate nga abasoba mu 600 bano bo bali ku biwundu eby'amaanyi ku bisago. Waliwo okubeera n'ekiwundu naye ate waliwo okumenyeka okugulu oba okutukako okugulu. Kakati muganda wange ebisago by'amaanyi nnyo. Bwe twogera ku ani agenda okuddako okubeera supreme leader mu ggwanga erya Iran, Mojtaba Khamenei, ono nga mutabani wa omugenzi Ayatollah Ali Khamenei, ono munnange yazze kwegamba yeyesoboddeyo kubanga jjukira nti mu kumulonda bamulonda nga acting, so singa confirmed supreme leader. Kati twogera ku confirmed supreme leader, kati ono era yaliwo ngera bwe nekutegeezaako nti tebamusowoddeyo. Sisuubira kuba nti ate bagenda kuddiriza bagambe nti ono twamuteekawo buteesi, ng'ekituufu baateekawo muteeke, naye nga kati ono ye leading contender agenda okubeera nga ate atwala ekifo ekikyasinze okuba eky'amaanyi mu ggwanga eryo oluvannyuma lw'emyaka egiwerirako ddala nga kitaawe yakiri mu mitambo, era ng'awo munnange kitegeeza nti amagye aga Islamic Revolutionary Guard Corps gabeera gamulindiridde okubeera nga ate gatwala ebiragiro nga gakakasiza ddala nti ono ye supreme leader. Bwe twogera ku bantu n'ebintu byabwe, civilian infrastructure, Iran Ministry of Foreign Affairs, bano bagamba nti US ne Israeli bakubye sites 33 okwetoloola eggwanga lyonna, nga zino z'abantu bintu ebyali bali bigasa abantu, amalwaliro, amasomero, amayumba g'abantu, era nga munnange bino bibayisizza bubi nnyo, era bagamba nti ensi yonna yandibadde ekitegeera nti bano muganda wange be batujju namba emu okusinziira ku Iran. Kakati kigambibwa okuba nti ku lunaku olwokusatu US submarine yakubye ekizuuka ekya torpedo, era kino ne kireetera eryato eriyitibwa Iris Dena erya Iran okubeera nga likka mu mazzi, libbira mu mazzi wano ku Indian Ocean mu maserengeta aga coast eya Sri Lanka, era nga kino bwekito kyalaze nti oba oliawo we zone yayongezeddwamu ku bugazi, era okusinziira ku magye ag'oku mazzi aga Sri Lanka batutegeeza batugambye nti basobodde okubeera nga banyulula emirambo 87 mu mazzi okukosa n'abantu be bataasiza abalamu 32. Kakati ate era waliwo signs mu Kurdish Iranian Armed Group
kakati zino gurupu munange ez'abakaadi be batakkaanya na gavumenti eya Iran. Kati America kyekoze bwetyo ebakomyemu omuliro nga kye yakola mu Libya. Kati bano balonkinze ground offensive mu northwest Iran era nga bwe batyo obwanga bobulukeza okubeera nga bavuunika gavumenti eya Iran. Abakaadi bano bwe batyo beeyunze ku Israel ne America okubeera nga balwanyisa gavumenti ya Iran. Jukira nti Trump yasooka n'akuba omulanga eri bannansi nti muyimukireemu kubanga ffe tugenda okukola tugenda kukuba bukubi air strikes. Kati mukyuse obuyinza. Ndowooza bagenza okulaba bannansi nga bayinza obutakimala bwe batyo munnange ne batandika okubeera nga ate bateeka bakuma omuliro mu bakaadi. Kati abakaadi bwe batyo bayimuse era nga bano basabiddwa US officials mu US basabye abakaadi bano era kigambibwa okuba nti n'abalala bava mu Iraq nti balina okuyambako mu cross border military operations. Kakati Kurdish forces bano mu northern Iraq essaawa eno kigambibwa okuba nti nabo bali ku standby okubeera nga beeyunga mu conflict eno okubeera nga balwanyisa eggwanga erya Iran. Ate bwe tugenda munnange ku mukutu ogw'oku mazzi ogukozesebwa mu by'obusuubuzi ogwa Strait of Hormuz guno ku lunaku olwokusatu aba IRGC bwe batyo balangiridde nti guno baguggadde kubanga obulumbaganyi bw'amaanyi batya nti obulumbaganyi Iran bwesobola okukola ku maato kireeseewo akaseera akazibu ak'obunkenke era ne babeera ku virtual standstill. Iran evuddeyo n'etendereza eggwanga erya Spain. President wa Iran Masoud Pezeshkian ono basooka tutegeeza Abayisirayiri nti bamukubye ne bamutta naye ate n'alabikirako mu kukungubaga. Kakati ono nga ye komanda ono president wa Iran Masoud Pezeshkian yasiimye nnyo Spain olw'okugaana okukkiriza US okukozesa bases zaayo mu lutalo. Jjukira nti ne Bungereza nayo yagaana yakkiriza naye okukkiriza kuliko obukwakkulizo nti mugenda kuzikozesa ku defensive so simple offensive. Ye yali stand eya Stama yabadde stand ya Stama era Donald Trump nga bwe yakoze ku Stama naye n'ayanukula n'obutali bumativu era ku luno omulundi yatiisiza n'agamba nti bagenda kusalako enkolagana mu by'obusuubuzi n'eggwanga erya Spain kubanga baganye okubeera nga bakozesa bases zaabwe okubeera nga basesebbula eggwanga erya Iran. Mbadde mmanyi nti America esobola osinziira obusinziizi wali mu Israel neekuba butiriivu mu Iran oba neesimbula ennyonyi zaayo. Kijjutaagisa kwetoola nsi yonna kubanga ndabanga nayo kennyini yeesaasaanya olutalo mu nsi yonna kubanga gamba Iran yerusaasaanya mu nsi yonna. Kakati Iran bwetyo etandise yeekyali nnyo mu kubeera nga ekubira naddala amawanga gonna galina bases za America mu Middle East era ebyenfuna bigenda kubeera bizibu nnyo kubanga amafuta entambuza yaago kati nzibu. US Secretary of State era nga ono ye Saudi ogase Saudi Foreign Minister bayogerezeganyizaamu era nga batunuulidde embeera eriwo eteekeddwawo eggwanga erya Iran obunkenke ku regional stability. Saudi Ministry of Foreign Affairs ne bavumirira ne bakondeeminga drones za Iran enzibu ennyo bwezityo munnange ezireetedde okubeera nga zikubabulwamu okukugasse ne US Embassy mu kibuga Riyadh ku lunaku olwokubiri. Tugerako mu ggwanga erya Qatar, gavumenti ya Qatar
Qatari government eno eri mu kugezaako ku evacuatinga eri mu kubeera nga ejjayo abantu abali okumpi ne embassy eya US mu Doha, era okusinziira ku Ministry of Interior eya Qatar, bano batugambye nti kino kyakaseera buseera, kiri temporary precautionary measure. Ndowooza embeera nga bwedda mu nteeko naye jjukira nti Iran egamba nti emmundu yakutokota paka tebagenda kuzikiza. Kakati Qatar Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al-Thani, Mukama Katonda, Al-Thani ono bw'atyo yasobodde okubeera nga ate awuliziganyaako ne banywanyi be mu ggwanga erya Iran. Yayogerezeganyizaako ne Abbas Araghchi ono nga naye foreign affairs minister, omuntu ogusookedde ddala okuva enjega eno bwe yatandika. Kati Sheikh Mohammed yasabye nti Iran yalibadde ekwatiriramu mu strikes zaayo, yandibadde ekwatiriramu naye Amerika bo bakwatiriramu, era n'agamba nti kugamba kiki yabadde ayagala nti Iran yalibadde ekwatiriramu mu strikes zaayo zeekola ku bases za Amerika ndowooza mu mawanga amalala, era nga agamba nti Iran egezaako okuyingiza amawanga amalala mu lutalo olutagakwatako. Kakati munnange kigambibwa okuba nti wabaddewo okubwatuka tanka emu mu ggwanga erya Kuwait, wabaddewo a big explosion, era nga kigambibwa okuba nti kino kyabadde kulinaana tanka okusinziira ku mawulire gagamba nti miles nga 30 kilomita nga 56 okuva mu kibuga ekikulu ekya Kuwait ekiyitibwa waliwo ekibuga ekirinaanye okuva ku kibuga ekikulu ekya Kuwait, kati ekibuga ekirala kyata Mubarak al-Kabal. Kakati obuwagizi okuva mu ggwanga erya Ukraine nabwo munnange buno buyingiddewo titumanyi, kubanga kati Volodymyr Zelensky okusinziira ku bwamuli obubi ate ng'era drone eza kamikaze eza Iran ndowooza no baali bazinogera eddagala, kubanga okusinziira ku president wa Ukraine Volodymyr Zelensky yayogeddeko n'obu officials okuva mu ggwanga erya Qatar n'abalala okuva mu Gulf nations nga ayagala Ukraine ebayambeko kuba ba experts basobole okuyambako region mu kuba defendinga ku drone za Iran ne missile attacks, ekitegeeza nti eggwanga erya Ukraine nti lyenyumiriza mu kubeera nti kati lirina abakugu abasobola okuwugula missiles zino n'okubeera nti ne drone zino bazikuba. Ekyo ndowooza bwekito bwe kiri nti ne Ukraine kati ndowooza drone zino zebabawa Iran zeyawa Russia yazinogera eddagala. Kakati eggwanga erya Israel lyo lyongezaamu mu nnumba era lirangiridde new wave of strikes nti bagenda kukola olulumba olulala olupya senziggu, era bagenda kuba boonoonera ddala military infrastructure mu kibuga Tehran. US newa western officials bano batutegeeza ne batugamba nti US ne Israel basobodde okubeera nga boonoona capabilities, boonoonera ddala enfo z'amagye okukosa mwe bakuuma ebyokulwanyisa oba strategic positions mwe bayinza okubeera nga bayimirira aba Iran okubeera nga beerwanako, era nga bagamba nti kino bakikoze nga bayita mu bulumbaganyi bwe babadde bakola obw'omu bbanga. Israel ne US jets zino nti kati saawa zino zisobola okubeera nga zitambulira mu bwengula bwa Iran mu bitundu ebimu nga tezikooneddwako. Naye mu ggwanga erya Israel bwe twogera ku domestic impact, kigambibwa okuba nti amagye gaabwe mbuka tegafunyemu ku buweerero okusinziira nti kati bashifutinze okuva ku
ku mbeera ey'obunkenke ennyo ne babeera nga kati basobola okunywa ku mazzi mbwe ennumba tezikyali z'amaanyi nnyo okusinziira. Naye jjukira nti endipootinga y'amawulire gano nti buli omu alipootinga okusinziira ku ani gw'awagira. Buli omu alipootinga ojja genda okulaba nti ate babakubye bubi nnyo nga n'ebifaananyi obiraba. Kakati okusinziira ku mbeera olunaku olwokusatu US Senate kati tuli mu ggwanga erya America twogera ku Congress ne war powers nti abaani abawagira. Kakati US Senate bano balonze 43-47 era nga Trump administration okubeera nga eyobitaininga approval okubeera nga yeyongera mu lutalo olwa Iran nti 53 bakkiriza 47 ne bagaana. Naye public opinion mu ggwanga erya America eriki kigambibwa okuba nti public support ku lutalo luno erabika eri wansi nnyo okusinziira munnaye ku mawulire agaveeyo nti abantu 25 ku buli 100 bano bo bagamba nti kale kituufu America ne Israeli balumbe, naye kyokka 43 ku buli 100 bagamba nedda tekijja. Bona akatabi ke nalabye nga omu ku officials agamba nti olutalo luno lukwata ku Israeli, ffe nga America tetutukwatako, tetwagala genda kufiira mu Israeli, era ne babufulumya bubi nnyo. So nga ate waliwo n'abalala bagamba nti Trump yatandise dde okubeera nti ayita eri nti eno yeegumya bwegumya, ne ayita eri mbu asabe Iran badde mu nteesaganya, mu Iran eddemu esabe negotiate bwali mu kusaba ceasefire bavadde mu nteesaganya. So nga ate side ya America baga nti Iran yesaba enteesaganya. Kati ani ayogera ekituufu nga bwe nkutegeezezza nti kisinziira ani alipooti nze muganda wange. Kakati White House yo defending military action era bagamba nti nga bayita mu press secretary Caroline Leavitt bagamba nti administration mbu goal ya administration ya Trump mbu kwe kujjawo nuclear ambitions ebigendererwa bya Iran okubeera nga bazimba amaanyi aga nuclear n'okubeera nga boonoona nave, boonoona amaanyi gaayo ku mazzi, mu magye, mu byekijaasi, amaato gonna bagoonoona n'ebirala. Tebaagala Iran munnange ebeere nga yesemberera nti esembererako even ka inch ku super power. President Trump yeke nyini agamba nti Iran ebadde eri kumpi okubeera nga ekola ebyokwanyisa bya nuclear, era nga agamba nti singa tebagezaako kugikuba mu weeks 2 nti singa babadde tebagezezaako gikuba, singa bakeereye mu weeks 2 bu Iran yali badde eba ne nuclear weapon, byali badde ebera ne nuclear weapon. Kakati munnange okusinziira ku mbeera eriwo mpanvu era nga embeera yeyongeredde ddala mu Lebanon, Israeli n'aba Hezbollah mu bitundu Beirut, Kayam, eno muganda wange bali mu exchange nga n'aba Hezbollah bubi nnyo, ate nga kigambibwa okuba nti waliwo drone eyakubye ekizimbe mu ggwanga erya Iraq okulinaana Abil Airport ne Kadish era wano bano amagye agaba Kurd mu mambuka aga Iraq kigambibwa okuba nti gali ku standby singa wabaawo engeri yonna gye balumbibwamu, singa wabaawo obulumbaganyi ku ggwanga erya Iran. NATO air defense mu Eastern Mediterranean bagamba nti ba interceptings bagezaako okulemesa missiles eza Iran, ballistic missiles, era nga zino zabadde zigezaako okubeera nga ziyingira obwengula obw'eggwanga erya Turkey. Kigambibwa okuba nti Iran nti yabadde egezaako okubeera nga ekuba mu territory ey'ensi endala, ate nga eno mbuteri mu Gulf. Kati awo muli bagezaako okubeera nga
ba intercepting era nti basobodde okubeera nga bakikola. Naye ye China foreign minister yagezezzaako okwogerezeganyako n'abanywanyi baabwe mu ggwanga erya Isirayiri ku lukomo lw'essimu nga agezaako kubategeeza butya bo bwe batali basanyufu ku mbeera ey'okuba nti baalumba eggwanga erya Iran, nti bo era baali badde ekyo bakikomya bunnambiro. Kale munnange byebyo byensobodde okufunirayo ebitonotono okusinziira ku njega eriwo wakati w'eggwanga erya Iran, US ne munywanyi waayo Isirayiri. Ate tusinkane mu mboozi yaffe eddako wano ku Uganda tulagira bulijjo nga twongera okutegeera biki ebifa mu Middle East. Tuli mu Third World War, World War 3 kugambye.